Yes, omulungi andaba amanya muzikola Yajja Nyamishafi kulwange ne Fik Media awati kutusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga era tutuukira ddala ku muntu asembayo okulanga buli kimu tukikutuusaako. Andineta Male Henry ne Sharif ku kamera kulanga ekifaananyi ekirungi kikutuukako. Olunaku lwaleero ndi mu Bwaise. Emboozi endeeseeyo ya mukyala eyabbibwako omwana kabanga katono nnyo emabega. Omwana amunoonya niyo omwana akyabuze. Twagala tufune emboozi eno tulabe waawe tusobola okuba nga tutandikira okulaba nga omwana tumunoonya. Ekifaananyi ky'omukyala nakyo tugenda kuba nga ate tukifuna bulungi nnyo ddala gwe wenna osobola okuba nga okitegeera. Nnyabo neesimye okubeera naawe. Kalesa. Ojja kunnyongera ku ddoboozi. Amannya gaffe? Amannya gange nze Nduga Aida. Mukyala Nduga Aida. Esse. Era obeera wano mu Bwaise. Esse. Okay. Tetujja kulwisaayo nnyo. Omanyi omuyimbi omu yagamba nti bwakyanga olunaku olulala mu kuziba ne bukyuka. Emboozi etandika etya? Kyenzijjukira wiiki esooka mu Okitoba. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Wiiki esooka mu Okitoba. Wiiki esooka mu Okitoba. Omwaka guno? Omwaka guno. 2025. Yes. Nagenda ku kyaki okusaba. Kati bwe ntuuka ku kyaki nasanga saavisi etandise. Naye ng'ab'obujulizi tebannakola ki? Tebannatandika kuwa bujulizi. Pulogulaamu eyali akwata n'ayita ab'obujulizi. Nenvaayo. Kati bwe navaayo nempa obujulizi. Naye mu kuwa obujulizi nali mpa obujulizi ku katuuti gye nali ndi waggulu. Ne nnengera omukyala oyo kuba bw'obeera ku katuuti eri abantu oba balengera abali wansi. Namulengera gye yali atudde. Naye sikifaako nze ne ngenda mu maaso nakuwa bujulizi. Nali ndaba abantu bonna era naye mwe namulengerera. Ne sikifaako. Nedda ssebo. Teyali musabi wa ku kyaki. Yali mupya. Yali mugenyi ku kyaki. Kati ne maliriza okuwa obujulizi. Then service n'etandika n'egenda mu maaso. Naye era we nali ntudde mu kifo ekyange we ntuula lubeerera kubanga nze memba mu kyaki eyo. Ndi memba ate ndi muweereza mu kyaki. Kati mu kifo we nali ntudde ekyamazima era omuwala amaaso gange gasigala nga gamutunuulira. Nga gamutunuulira nnyo naye nga tewali kyabaddewo kyonna. Nga tewali kyabaddewo kuba obujulizi amaze obbowa. Wano wali owadde bujulizi ki? Nali mpadde obujulizi nti nebaza Katonda muwala wange yazaala bulungi ate nga tetumututte mu ddwaliro. Kitegeeza ki ekyo? Omwana ono yazaalira waka. Yazaalira wano wennyini? Waka ng'ate tetumututte mu ddwaliro. Wamuzaalisa? Yazaala era omwana ng'omuntu bw'aluma okuzaala ne bamuzaalisa omwana ne tumutwala nga tagenze mu ddwaliro. Era ffenna twakyewuunya. Kati nze amaaso gange gasigala gatunuulira omukyalo oyo olw'ensonga engeri gye yali omupya. Naye ne mmala n'enkikola ki? Ne muvaako. Okay, isegeza mbapya bali bazi yalimu yekka. Mubayita olabangako. Yalimu yekka. Simanyi kuba kyaki etuuza abantu bangi naye ku olwo ye simanyi lwaki namutunuulira nnyo. Namutunuulira nnyo. Kati oluvannyuma service neggwa ssaawa 8 kuba eyaffe eggwa ssaawa 8. Bweggwa ku ssaawa 8 nze nenfuluma ebweru nenkomawo ewaka. Bwe nkomawo ewaka sitegedde nti naye omukyala yasigadde anondoola. Kati omukyala yakulondera kuki? Lwaki akulondoola? Kirabika ye ng'omukyala intention ye yali azze mu kyaki ng'anoonya mwana wa kubba.
wakusiba musajja sijja kulimba yali azze ndooza ng'alaba omwana yenna singa gwakola ki gwafuna kati nze bwe yampulira ndowooza nga mpadde obujulizi obw'omwana n'amanya nti omukyalo ono ajja kumuntuusako ayina bebi kati n'abuuzaako awo ku bantu abammanyi n'ababuuza mbadde mbuuza ku mukyala kubanga nze ku kyaki bampita nze maama sweet nina mutabani wange ye sweet kati kyaki yonna bo bamanyi abantu bonna bamanyi nga maama sweet kati bw'ababuuza ku kyaki nti maama sweet mumanyi waabeera yasooka kubuuza Asha n'amugamba simanyi amanyi bulungi nnyo wembeera nawano bajjawo naye yamugamba simanyi munda mu ye Asha ngamba nga yeebuuza lwaki omukyala ambuuza ng'ate mupya n'abuuzaako omulala ate n'amuddamu n'ambuuza omanyi ku nnamba y'essimu ye era n'amugamba sigirina sigimanyi kyava dda ku mulala n'amubuuza wamma maama sweet omanyi gy'abeera n'oli gwe yaddako okubuuza amanyi gy'embeera naye yamugamba simanyi kati bwe baamulemesa n'akwata ekkubo n'adda gye yavudde ewuwe nga nange mmaze okutuuka wano bwetumanyi kigenda mu maaso simanyi kigenda mu maaso mwana waffe tumulina bulungi nnyo tewali buzibu bwonna ekyamazima Sunday yaddako the second Sunday wiiki eyaddako yankeera ku makya wano ku kyaki wano kati abuuza yaviira ddala mu kkubo liri ku kiva ewa muganda wa Amini nga mbuuza jjukira okuva e Bwaise paka eno abantu bonna bamanyi kati bwe yatuuka awo omukyala gwe yabuuza omukyala n'amugamba omukyala oyo omwagaza ati omukyala n'amugamba yabuuza omukyala eri ebigambo omubbi yennyini yabinyumiza naŋŋamba okufuna nno nga bamaze kumpozesa omukyala gwe yabuuza n'amugamba omukyala oyo omwagaza ati n'amugamba dde mwagala nina ensonga gye njagala okwogerako naye ko ye n'amugamba ennaku zino bakola abantu ebintu nyinza okukulagirira omukyala gy'abeera n'omutuusaako obulale ko omuwala n'amugamba sirina buzibu mwagala bwagazi kwogerako naye era ndowooza ye omukyala omuwala ŋŋamba omukyala n'amugamba kirira ekyo ekikubo ng'oddawa e Bwaise bw'otuuka eyo mu maaso omubuuliza eyo mu maaso era bakola ki kyemmanyi bamanyi waasula kuba nze simanyiwo naye nga mulaba adde eyo sayidi bwe yatuuka awo ndowooza mu bitundu awo n'ambuuza ne bamugamba yambuka waggulu awo era teyeetalako nti obadde eno obadde eri wabula muwala wange ngamba yatuukira wano wennyini ku mulyango nga bamulagiridde bulungi kuba n'akagaali kange kaali wabweru kati bw'atuuka nze ndi mu nnyumba neetegeka ngenda ku kyaki olwo ziri mu ssaawa 4 ez'okumakya ate nze ku kyaki mba ndi supposed kutuukayo ssaawa 4 kitundu banga ndi mu maskwaya kati omuwala ono bw'abuuza muwala wange nambuuza maama sweet gyali ko muwala wange gyali timbadde mwagala ono naŋŋamba senga konze wangi ndi mu nnyumba waliyo akwagala namugamba Oliver ani anjagala essaawa zino nga ngenda ku kyaki naggamba nze ku makya saagala bagenyi omuntu bwakubuuzanga ku makya nti gye ndi mugambe siriiyo ku Sande bwe namugamba naye nga neerabidde nti akagaali kaliwa
wabweru kale bambi namunenya okugamba oli nti gyendi ng'ate akagaali kakola ki akalaba wabweru bwayingira bwenvayo bwe nti kyenva nkuba kateni nga tannayingira ayimiridde awo ekyamazima yalwawo mwakajjira wano omukyala sinava mu nnyumba ng'ayimiridde kaakati kyenva mugamba nsanyusa okulaba kubanga namulabako mu kyaki ate nemwetegereza ate nga n'olugoye lwayambadde lwerumu ng'era second Sunday takyusizza ngamba kasita natunuulira olugoye enfaanana ye byonna nga bwe yali ayambadde n'enviiri zeezo kati ne mugama nsanyusa okulaba koye kale nnyabo nange nsanyusa okukusanga konse munnange onsanze ngenda ku kyaki naye ndaba ng'oli mu budde bwange obadde oyina kyoŋŋamba koye kyembadde nkugamba sikigenda kulwawo nnyo naye nga kijja kutwala ku ddakiika ne mugamba mbadde nsaba obutammalira nnyo budde kasita oli mukyala nkole ki jangu nyambale ng'ombuulira owulira nyambale nga bw'okola ki bw'onnyinyonnyola by'oŋŋamba bw'atuuka mu nnyumba nga ŋŋamba munnange bwe wawadde obujulizi wankutteko owulira wankutteko ate ng'ekyamazima ebyo ebintu bazze babitugamba naye nga mukama ndowooza bambi ekiseera ky'okuyita mu mbeera eyo ey'okubuzaabuzibwa yali tannakintegekera bwe wawadde obujulizi wankutteko ne ŋŋamba nti ekyamazima gye nkola ekitongole kiyamba abaana babebi okuva ku myezi naye nemubuuza kati bwanyinyonyola naŋŋamba Plan International eyamuweerera ani watoto kyaki be bamuweerera kale bwe batuweerera batuwa n'emirimu naye nze ekitongole kyenkolamu kiri eyo ggaba bakiyita Blessed simanyi biki sikyabijjukira kiri ggaba naye kisobola okukukwasizaako ku mwana gwe wali owa obujulizi wabagambako nti omwana tomusobola saabagambako nti omwana simusobola naye ekyo mukyo omuwala wange omwana gwe yazaalamu omwana tamumanyi omusajja yamuzaalamu omwana tamumanyi bakwata mukwate kale nga ndaba nti omwana ono bambi muto agenda kukula n'omwana atalina taata okiraba kati nga nze jjajja nze taata sono bwe yajja n'ebirowoozo bye nalowooza nti kiyinza okunnyambako bayambe omwana ono ne mugamba nti naŋŋamba nze ne mugamba nti omwana tannanemerera kyekyamazima nkyamusobola naye obuzibu bwali nti talina taata mwana ono bwe banga basobola omukwasizaako ogambye nti paka ne bwatuuka okusoma bamuweerera paka lwamala ekyamazima ekintu ekyo kisobola otukolera naye nemugamba akakwakulizo kamu nemugamba nsaagala nga bamunzijjako alina kubeera wano naŋŋamba nti bo babeera bamulambula buli mwezi nga bajja ne bamukeberako obabuulira byanywa omanye emirundi gyanywa obabuulira buli kimu obuyambi obwo buba bukutuukako wano ekyamazima nange nempuliranga kiba kisobola okunkolera kyenva mugamba nti bwe baba naŋŋamba nti ate ne maama w'omwana nga bwaliwo kuba be batwala mu hoomu yaabwe bo batwala bano be balonze kasasiro
sirina maama naye ono engeri gy'alina maama we tebamutwala mu home. Ne mugamba kale naye n'obudde bungenzeeko tugende ku kyaki. Ne mugamba naye maama w'omwana naye nga bw'ali mukulu tulina omuyitiramu ensonga ezo. Naye n'amanya ensonga etwaza omwana we okumuwandiisa mu kitongole nekiyamba abaana orphanage, kubanga nze sigamba nti nno olw'okuba nti nno omwana aleme kubeera nti yeesalirawo ku mwana we. Naŋŋamba kati tetumubuuza. Ne mugamba nedda obudde bumpiseeko tujja mubuuza oluvannyuma tujja muyitiramu oba bwe nnaakomawo nja muyitiramu nze. Maama omwana naye taliwe essaawa ezo? Maama omwana akola mirimu, ffe tuli mu nnyumba n'omukyala. Ye ali eno wabweru? Akola mirimu ali wabweru. Kati ne tugenda ku kyaki n'omukyala alinawo kawala kange akaali kankwatiddeko ensawo. Ono yennyini Oliver ye yansindika. Oliver ki? Ono maama w'omwana yansindika okuntwala ku kyaki buli Sande yansindika nantwala ku kyaki. Kale nga kwolwo twava wano ne tugenda ku kyaki era ne tutuuka ku kyaki. Oliver ye n'akomawo ewaka, nze ne nnyingira ne ntuula gye ntuula n'omubbi naye n'atuula ku Sande gye yakola ki? Gye yatuula era mu kifo kyekimu teyakyusa. Kati saavisi era negenda mu maaso. Saavisi bwe yaggwa nze omwana asigadde wano mu nnyumba. Mu nnyumba maama waakomewo okuva okunsindika amusange era bw'abadde akola bw'ava okunsindika n'antwala ku kyaki ng'akomawo n'asanga omwana. Kati ku Sande tuva mu saavisi abayimbi batugamba tuyina meeting nga ntuulako awo katono mu meeting nga tubeera mu meeting eggwa atudde takola ki? Taseguka. Kati nga ndaba awo omuvubuka omwana nga mugamba nsindikaako ntuuseeko ewaka ng'asituka musajja atu nga nsindika. Tuba tutuuka ku kya muganda wa Amiini era tuba tutuuka awo mu butundu awo ku kikubo kya Amiini nga omulenzi yali ansindika nga ngamba maama sweet konze wangi emabega nga waliyo omukyala akuyita. Nga gaadi tugende. Mpita anaakola ki? Anansanga kati ate oyimirire oyina okuddayo mu meeting oyina okuntuuseeka ate tudde okuyimirira okulaba oyampita. Tambula akole ki? Ansange. Ngenda okulaba gwe bagambye ampita nga ye mukyala gwe nabadde naye ku makya. Nga obadde ondese. Ate mbadde obadde ondese ne mugamba ekyamazima nze kasita nva mu saavisi mba njagala kuddaka. Naŋŋamba ne mugamba otyo kale naŋŋamba anti ensonga y'omuwala tetwagimaliriza. Ekyamazima omuwala ye twali tetwogedde naye ku makya nga mugamba nti tugende oyogereko n'oki n'omwana oyo kubanga nkiraba kyetaagisa. Nga tujja wano bulungi nnyo nga tuyingira mu nnyumba n'omubbi muwala wange nga mugamba omanyi Oliver sooka otuwe emmere. Gamba tumusaavinze bulungi nnyo emmere mugulidde n'akatunda ak'ebbeeyi ndowooza nti muntu. Nange nenkola ki? Ne tulya emmere tunyumya tukola ki? Bw'asitula ku mwana bwamuwaana bwanyirira bwamuwaana bwatafaanana maama we ate omwana mwawufu ku maama w'omwana alabika bulungi nnyo. Ne mugamba naye ebintu bya Katonda bwe bityo.
nga amala okulya emmere awo wonna mu process y'okulya emmere Oliver bw'amala otuwa emmere ye yali tannalya nga mugamba Oliver nga kyava omubbi kyava mbuuza wabadde omuyitiddemu ne mugamba ye omwana mukulu tinze saamuyitiddemu ate namuyitiddemu ddi omwana mukulu gwe kennyini munnyonnyole nga bwe wabikoze eki bwe wabinnyonnyodde aleme gamba nti ate senga nga yaŋŋambye bulala kati gwe munnyonnyole nga bwe wakoze eki bwewannyonnyodde era bwe yannyonnyonnyola bwennyini noono bwe yakola ki bwe yamunnyonnyola nga Oliver agamba muwala wange nannyini mwana ng'agamba si kibi bw'atyo si kibi kubanga nange bwe ntunula kiyinza okuba nga kijja kuyamba ku Josu kakati nga mugamba gwe okiwulira nti omwana bamutwale mu kitongole bakutwale wa Bwaise Kawempe muwandiise omwana oba tokiwulize Bwaise ekyamazima tetumumanyi naye yatugamba mukyala yabaganda waliwo boosi we asula Kawempe bw'atwala Oliver ku Sande kiba kimuyamba basekuritale ku Mande kuba yali supposed mutwala Mande kati ndooza n'alaba nga Mande olukwete lujja kukola n'atugamba nti Bwaise ali Kawempe kumpi era Bwaise asindise ne transport yayogeddeko naye Bwaise we n'amugamba omwana amutwale Kawempe amulabe kati n'atugamba awo nti bwe tumutwala ku Sande kijja kuba kituyamba okubeera nga ku Mande basekuritale tebakola ki tebatutawaanya okiraba tibasekuritale bano bayinza okukola ki oluusi okuga nti taliiwo ate nga waali nemugamba Oliver yambala oyambaze n'omwana ngamba Oliver yambala oyambaze naki n'omwana mugende n'omukyala tomanya okukiriza omwana agende n'omuntu gw'otamanyi ekyamazima ffenna yatuubisa kubanga ne nannyini mwana ye naye yakkiriza nange kennyini n'endowooza ofunye obuyambi wadde omuntu nali simumanyi abantu ng'abo oluusi asobola okujja ng'olaba najja nga ate mutuufu mulimu abajja nga nakuyamba kubanga nze nange kyali kintuuseeko abampeerera nga tebammanyi ate ng'oli yansanga busanzi kakati nalowooza nti kiyinza okuba nga chance eyisobola okukola ki okujjira awo Oliver nanga ayambaza mwana nga bafuluma baba bafulumye nze bandeka ku kyalani kyange nga ntunga batuuka awo ndi mutunzi wa kyalani batuuka awo nga ndaba Oliver akomawo nga mubuuza ate ggwe kiki ng'okomyewo nga ngambadde neerabidde masiki ne mugaana ye Oliver ekintu ekyo nkikugamba buli kiseera masiki ebiseera bye tulimu lwaki weerabira nnyo masiki ng'agijja ku ddirisa bw'agijja ku ddirisa nga mubuuza ate essimu nga ngiraba naye ogirese ku ddirisa otambula otya nga tolina ssimu ngamba senga essimu yaweddeko omuliro namuganda ozoolaba kati kyenva njijjayo peeni mu seefu y'ekyalaani nempandiika ennamba y'essimu yange eya MTN nempandiika n'eya Airtel kuba nzimanyi tazimanyi mu mutwe nemugamba genda n'akapapula kano omwana amuleseewa aze naye Oliver bwe wanona masiki walina omwana ye omwana ng'amukutte ye yali yeekwatidde omwana we nga mugamba kwata akapapula kano in case nga mutuuse Kawempe boosi nga bye bakubuuza tobitegeera nkubira okiraba
bwe baba balina ebibuuzo bye bakubuuzabuuza nga tobitegeera ng'okola ki munkubira essimu nze nga mbannyonnyola ng'akapapula akassa mu nsawo. Ekyamazima sijja kulimba nali mu nnyumba saamanya oba bayita wano pani okutuuka ku ggombolola saamanya wa we baakwata naye wayita eddakiika ndowooza nga 10 nga bakkiridde sina zokka 15 ngenda okuwulira essimu yange evuga ntunuulira ennamba sigitegeera muyita halo nga byayogera sibiwulira nga nziramu nga mpita halo kati ono ngenda okulira nga ngamba senga konze wangi omukazi ambuzeeko konze biki byoyogera nti omukazi ambuzeeko senga simulaba konze akubuliddeko kati muga nti abuza atya nga mubuuza yejjoso aliwa yejjoso omulina nga ngamba agenze nejjoso awo enakoma okutegeera namubuuza ate omwana omuwadde waki nga gwovudde wano ng'okutta omwana lwaki omuwadde omwana naŋŋamba aŋŋambye muwe omwana mukwatire ankwatireko ngende mugulire ebbaasa amale okuva ku mobile money okuggyako ssente kati bbaasa yali amugulira yaki nga tubasobola atambula babiri kati nga mubuuza pannange Oliver ate bbaasa ebadde yaki ndowooza awo nga ne byannyonnyonnyola takyabirina kuba namubuuza ku ssimu ebbaasa ate ng'ogenda ggula yaki n'avaako ku ssimu kuba yali agisabye busabi muntu ng'ataawo awo mba ndi wano bw'amala obbimbuulira ekyamazima nga n'okutegeera sikyategeera ne mmugamba neŋŋamba ngo Oliver tannajja neŋŋamba abaana abaaliwo mu nnyambe mumpitireko ku baana wali bajje bansindikeko kuba olwo ye tannatuuka bajje bansindikeko bantwalewa ku kyaki ng'olwo ekintwala ku kyaki ki abagenyi balina visitors book mwe bawandiika ekyannyamba ekyomukisa ne pasita namusanga tannagenda kuba ku kyaki abeera n'abantu bangi olw'essande ababeera mu kansolingi katisoke tuwumulemuko katini katisoke tuwumulemu katini ate tusobole okubeera nga tukomawo. Yes, tweyanze tukomyewo tukomye ng'ekyamazima omwana abuze n'omukyala alina omwana adduse n'omwana maama w'omwana alajja nakubidde sengaawe agenze ku kyaki okukebera mu visitors book ono omukyala yaani kuba ndowooza bawandiika amannya bateekako n'ennamba z'essimu. Yes, awo wenyini twatuukira ku Asha yennyini akola ku bagenyi abayingira awo nga mugamba banzibyeko omwana omukyala bwati ne bwati eyabadde mu kyaki nga naye amujjukira yanzibyeko omwana ng'era atunnyonnyola biki bwe yamubuuzizza ennamba y'essimu bwe yamubuuzizza amannya gange ng'agamba naye nti tukebereko mu bitabo tulabe ku Sande gye kaasooka okusaba olwo yakasabira weeks ezo 2 ku kyaki yaffe gy'emirundi 2 ng'omukyala ngamba omulundi ogwe yasookera ddala okujja yawandiika mu kitabo tukebereko mu kitabo tulabe nga tukebera mu kitabo bwe tukebera mu kitabo ng'amannya ge tugasangamu n'ennamba y'essimu
amanya ogamanyi oba ogerabye bwe yali atudde wano mu nnyumba nga tukyayogera ku ebyo nga mubuuza ye amanya go bakuyitaani naŋŋamba nze Gladys birungi kati tutuuka ku kyaki nga n'omukyala akyagamba nti oba ye Gladys ali awo Gladys simanyi biki mu kitabo okebera ku nnamba y'essimu nga mweri nga n'amannya geego Gladys birungi ge yawandiikawo kakati nga tukola ki nga fenna tunoonya amagezi nga gatubula nanga abali awo ku kyaji mama w'omwana tannaba kukomawo mama w'omwana tannakomawo anti kati bw'amala okuŋŋamba nti omwana bamubbi kyembadde neerabidde nze ŋŋambe bali nfune abaana abansindikako okuntwala ku kyaji kati olwo mba nkyatudde wano ku mulyango ntule mu kagaali bantwale ajja dduka okuva eri ebwayi okuva eri emmanga bw'atuuka awo n'agwa ekiwu maama w'omwana n'akaaba neyeeziringulira awo ne mugamba Olive omwana bamukututteko batya ekyamazima byanyonyonyola ng'era bye yaŋŋambye ku ssimu ne mugamba omukazi ate bbaasi abadde akutuma yaki ateekemu empapulazi owulira kati awo bwe yaŋŋamba nti ateekemu empapulazi namugamba bugambi kakati ebyo enesaawa kati tumanyi nti yakukaaba naye ate kye tulina okukola kugenda ku kyaki nga nsindika mu kagaali nga tulyoke tugende ku kyaki yennyini namugamba weekuŋŋaanye kubanga nange bw'onoggwamu ennyamanya ate nze ndi mulwadde kaakati twekuŋŋaanye tugende ku kyaki tubuuze Asha omuwala oyo bayawandiika ki mu visitors book bwe tutuuka ku kyaki era ne batugamba yawandiika n'amannya ge geego ng'era n'amannya ge yaŋŋambye wano ennamba y'essimu nga mweri kati ekyomukisa omulungi ne pasita ali akyaliyo atannagenda pasita Asha n'agamba kaŋŋambeko ne musumba pasita musajja wate engeri ku sande gy'aba n'abantu abangi olwamugamba nti namugamba muwala wange muyitagye nga tumubuulira pasita pasita ng'agamba nti ekyamazima omuwala saamulaba sinza nagamba yali afaanana atya nga tumunyonyola nga tabitegeera kati pasita kye yakola nga ŋŋamba kati waliwo mutabani wa pasita ng'agamba nedda ngolo tuvuddeyo ewa pasita pasita ng'atugamba nti mugende kawempe ku poliisi transport wuuyo mulipootinge kubanga ekyamazima omuwala nze gwe mugamba simutegeera ng'akola ki ng'abuuza yali mupya mukadde nga mugamba pasita omuwala mupya ng'agamba simujjugira wabula mukwate ssente mugende ku poliisi wa mulipootinge ng'obudde bukyali ekawempe kati tuba tukyayogera awo mutabani wa pasita ng'ajja ngenzi myaka nga 15 engeri lokodawuni gyebadde nga yakagula amakyaki kyaki yaffe abantu batono kati kamera ng'ezo pasita abadde tannatandika zireeta muki mu kyaki tebabadde tebannazikozesa naye nga ze zikwata saaviisi kaakati kuolwo omutabani wa pasita yalina smartphone ye kwe kukuba ekyo ekifaananyi yakwata kuolwo kitulaba aliko ndoza vidiyo eyo gyolaba kati evidiyo eyo omwana yagikwata mwana ye yakwata saaviisi akwata saaviisi egenda mu maaso kati jjukiranga n'omuwala mwali nduuza oba yali asituse atambula yeenoonyeza bityo afuluma bweru tamanyi kati bwe tunnyonnyola wano nga tuli mu kutaawa tunnyonnyola omuwala bw'abadde afaanana bonna ekyamazima abaaliwo nga baamulabye kuba ennyambala ye yali njawufu ku bantu abagenda mu kyaki
siriiti yali mpanvu nnyo ate nga yambaliddemu akapale nga ne byayambadde ekyamazima nga tosobola kulowooza nti omuntu agenda ku kyaki. Ne bagamba akawala akatini akafaanana bwe kati ne bwe kati konze ye. Kati omwana kyavaga nti mu vidiyo nkalina waliwo akatambi ke nnina nga akawala ako mwekali nga tumugamba katulageeko. Bwe yakatulaga nga tubagamba nti yooyo omuwala nga bagamba kakati tunaatandikira kuno okunoonya. Naye ekyamazima bwe tujja wano ewaka nga bagamba yooyo kati ffe nga tubalekaawo bakyanoonyanoonyaako nga bo nga bo bakyasala amagezi. Nga nze ninnya ne muwala wange nga tugenda ekawempe ku poliisi nga tuggulawo omusango. Tuggulawo omusango ku poliisi nga batugamba nti omuwala nga bamugaaga ojja kudda enkya ssaawa 3. Omuwala? Nze tebaŋŋamba kuddayo. Ne bagamba ono nti ono yakomewo enkya ku ssaawa ki 3 era bwe zaawera 3 ne mugamba kuli tambula ogende ekawempe. N'addayo. Bwe yaddayo ne bamuggyako era statement. Ne bamusaba ennamba y'essimu y'omukyala. Ennamba mwali mugirina bulungi? Mwali mugezezaako mukubira? Gye yawandiika mu kitabo. Ekyembuuza mwagezaako mukubira? Ennamba eyo yennyini bwe tugenda nga tutaawa ku kyaki bagikebere mu kitabo. Ng'ekyamazima ennamba bw'ogikuba eyitamu. Ennamba eyitamu. Ye nga akwata? Bw'akwata Asha bwe yamukubira bwe yakwata yagamba longo nnamba. Ayogera longo nnamba ye mukyala muntu yennyini ate nga mukyala n'amugamba longo nnamba. Ko ye kyava mbuuza si gwe Gladys, ko ye n'amugamba longo nnamba. Ne tuddamu era ne tugikubako ng'era byayogera olaba nti mukazi yagikwata naye nga byayogera alaga nti takutegeera. Ennamba ye tusobola ogikwako kati? Bwe tubeera wano bwe tumala okuva ku kyaki manya ku poliisi twadda wano ne tusala amagezi tunoonyeza tutya tunoonyeza otya omwana. Ne wabaawo atugamba tugitracking ennamba. Kati bwe tutandika yagitrackinga n'atugamba mbadde mbasaba temuddamu kuba ku ssimu eyo. Ennamba mugireke temuddamu giwa bantu gikubako. Kati naffe ne tugireko gikubako. Ndowooza nze kyendamu nti nnamba gye batrackinga bw'ogikubako oli naawe akutwala okubeera nti omanyi oli. Kati buli lw'ogikubako we batasobola otandikira ku ggwe ate ng'oyita omumanyi. Kituufu era naye kye yatugamba. Naga kati mwe wano mwenna nga mwagitrackinze ngenda nnoonyereza nsobola obbayoola. Era bonna abayoola. Kiraba. Kaakati okwewala ebyo mugireke gikola ki? Ogikubako. Maama w'omwana ye nsobola okwogerako naye? Maama w'omwana osobola okwogera naye awo bwe tubadde tukyali tugenda wano bajja batujjako interview naye nga ekyamazima omwana tetunnamulaba. Nedda tetunnaba. Omwana tannagendawo ku TV bantu kubeera nga bamulabako. Bebi egamba ebifaananyi okutambula. Oyo mutabani waffe Paulo yateekako ku Facebook n'atambuzaako katambi ne ku sipaaka ekifaananyi ne bamulagako ne mu mpapula z'amawulire naye tannalabika. Katutandikire wano wennyini okulaba nga ate tutandika okuba nga tuli ku muyigo gw'omwana ono. Tomanya Mukama ayinza otusaasira. Ekikulu bwe tufuna omukyala omwana aba afunise. Atugezeeko tulabe ekyamazima bwe tunaanoonya ebifaananyi ye Gladys birungi. Yagamba Gladys birungi. Nawe liyakuwa n'eribyo eryaliyo. Wabula nze saamusaba nnamba y'essimu kuba nali mpapa. Kuba yeefuula nti nze amanyi naye nze simumanyi. Kati nva mubuuza amanya ge. Nsaba kwogerako ne maama w'omwana.
kaje se neyanze katulinde mama w'omwana ate tubeere nga tutandikira awo emboozi.